lunaku nga bwe olw'abakyala bonna mu ggwanga Uganda tusobodde okubateeka tutuukiriddeko abakyala ab'enjawulo mu mbeera yonna nga bwesobodde okubaate nga etambula. Bannamawulo olunaku olwaleero basobodde okubaate nga bongeddeko n'omukyala w'omukulembeze wa Nuupo, omukyala gwe bayita Barbie Kyagulanyi. Ku byonna ebisobodde okubaate nga bibeerawo nga bakuza olunaku olwaleero, olunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Ono nno omukyala ono basoose kumubuuza okulw'ensonga nti omutimbagano omulama gwe tutambuliddeko gwa nsonga za mitimbagano kubaate nga gitambula. Kati nno omukyala ono Mama Solo oba gwe bayita Barbie Kyagulanyi ayogedde ku nsonga lwaki n'asaba gavumenti oba oliawo n'ebitongole ebirwanira eddembe ly'abakyala basobole okuba tebanwalirira abantu ku nsonga nti waliwo abantu abali ku social media nga bavumirira nnyo abakyala nga bagamba nti olunaku luno luyinza okubayambako oba oliawo abasinga ne bakikomya. Agamba bw'ati: awali ebirungi wabeerawo ebibi, awali Yesu ne Katonda osangawo sitaani. Kyekimu n'ekiri ku social media. Engeri social media eringa ekisaawe, omuntu ayingira n'afuluma nga bw'asanze. Era mu kisaawe abantu bwe baba bazannya akapiira abamu boogera ebirungi abalala boogera ebibi. Bw'oba ng'olaba social media ekumalako emirembe, nsobola okuwabulamu nti weeweemu akadde ove ku social media katono osobole okussa. Naye ate abo abali ku social media ng'omulamwa gwabwe gwakulemesa balala kubeerawo batyoboola, especially nga bavuma abakyala okusinziira ku kikula kyabwe. Njagala okubagamba nti mwonoona obudde bwammwe era space eyo bagiteekawo lwa bulungi si lwa bubi. Naye nga nsaba nti gavumenti ez'enjawulo mu nsi yonna n'ebitongole ebivunaanyizibwako basobole okuwaayo omukono gw'etteeka gukole ku abo abakozesa emitimbagano obubi. Kitegedde ku nsonga gye tuliko olunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Obuyiiya ne tekinologiya oba oliawo nga n'abakyala bagwanidde okuba ate bafunako mu mbeera ya digito nga bwetambudde, emitimbagano nga bwe zizze. Omukyala Barbie yagamba nti oba oliawo bali badde bagezaako okuba ate nga bakendeezaako abavuma oba oliawo. Ayogeddeko ku nsonga ya social media nga digito, omulamwa gwa tekinologiya okuba ate nga olunaku olw'abakyala gwesobodde okuba ate nga gutambulidde. Bamubuuzizaako ku nsonga za social media ye abitambuza atya. Agambye bw'ati ku nsonga zino: naye baturecruitinga. Tulina abaana basatu awaka abawagira maniyo era birds of a feather flock together. Naye platforms zange ezimu nzeddukanyiza endala ziriko badmin, si buli kimu nti mba nkiraba. Naye Facebook era eriko abamu abagiddukanya naye nange mbeerako. Omukyala ono ayogedde ku nsonga gye buvuddeko ku Facebook. Waliwo yamuviirayo n'ategeeza nti mutabani we yali asibye enviri, n'agamba oba oliawo kifaananyi si kirungi. Kati ye nga mama w'omwana ategeezezza nti bo okusiba enviri mu famire yaabwe tebakirinaako buzibu. Mpozi ng'otandise bagoberera kati naye nga bo enviri si kive mu nju yaffe era buli omu asaanidde okukola enviri ze nga society bwekikkiriza, ffe nga bwe tukikiriza. Tugendera ku culture yaffe ne community yaffe kyerabanga ekikkirizibwa. Ekyo community kyekkiriza naffe waffe kiba kya. Omukyalo ono ayogeddeko ku nsonga nti akadde kano obulamu abusanga atya okubeera nga bava mu kuyimba ne badda mu bukulembeze, ensonga ezo azisanga atya. Agamba nti amiisinga nnyo endongo era agimiisinga nnyo wulira. Obulamu bukyuka era si byebimu byanjawulo. Luli kyali kyangu n'otambula mu bantu kasita abalinayo hit. Nze nga nnyumirwa okubanga ndaba bafaani, naye ekyokubanga mukulembeze kati kijja n'ebintu bingi. Eriyo abawakanya n'abawagira, kati pressure eba nyingi. Naye ate n'okuwuliriza gye tuli kwafuuka kungi kuba kati tufaayo nnyo okulaba abantu kiki batulowoozaako. Obuvunaanyizibwa bunene naye tukyebaliza Katonda nti atusobozesezza okutuuka ku kifo we tusobola okubaako obukulembeze bwe tugaba eri abantu. Ategeezezza nti ku nsonga gwe omukyalo oba omwana w'obuwala atanatuusa myaka 18 n'emyaka gy'oli mu kiki oyinza okukola wulira. Agamba bw'ati ku nsonga zino: buli time gy'otuukako mu bulamu erina by'olina ogikolerako. Bw'oba nga olina emyaka 2 olina ky'olina okukola. Bw'oba olina emyaka 10
ng'omuntu waliwo kye bakusuubira okukola bweweza emyaka 2 era olina kyolina okukola kati nkubiriza abo batanaweza myaka gya kukola by'abantu bakulu okusooka bakola ebyo bye balina okukolamu egyo emyaka kubanga mu maaso awo mu butuufu ojja kubeera n'omwami ate nga owulira oyagala odde mabega obeerewo ng'ate tomulina so bakole ekyo kye balina okukolamu ekiseera y'ensonga eyo bw'asodde okuba ate nga ye Barbie Kyagulanyi bw'ategeezezza wabula ayogeddeko nti abakyala bangi nnyo bali mu ntebe bali mu bifo eby'enjawulo eby'obuvunaanyizibwa naye oba oli awo obuyinza tebabubawa bulira bw'ategeeza abakyala abatuuse gye batuuse balina challenge yakusika ku bakyala bannaabwe babasitule tusobole okuba abangi yes ebifo babiwadde naye amaanyi amatuufu bagatuwadde tulaba baminisita gye bali baministers ba prime minister ba deputy presidents ba MPs gye bali naye balina obuyinza obukozesa ebifo byabwe oba eriyo omusajja ali emabega awo akola naye nga bo baliwo nga kifaananyi so manye ebifo babitaddewo ebitonotono naye ate tukyetaaga okuweebwa omwaganya tegedde bwasobodde okuba ate ng'ategeeza agambye nti ye akisanze atya tugeze mu bufumbo n'ebyobufuzi eri Bobi Wine agamba akisanze bw'ati si kyangu okufuna balance wakati w'obulamu bwo obwa bulijjo n'emirimu nga tokitadde ku politics naye naawe mulimu ogugwo bw'obanga oli maama muzadde awakoleseeyo omwana wo nga maybe tananywa na caayi naye ng'olina okujja okole so ng'omukyala Katonda kye yatuwa obusobozi okwasaganya kino na kiri ngezaako sinza atuukiridde naye ngezaako okulaba nti buli kitundu nkikwatako